ebizibu bikyali bingi kati bagenda kudda mu kulayira nga bonna bamegeredde balidde ente emicomo biki n'amata biki kati bano bababuuze mukulike eyo kati mubadde mwogera biki ani gwe babadde kwa minisita kati bano balowooza bali bagenda kutwala ebifo byabwe wasiwasi ali awo esaawa zino tuka wafande sale ku gate abagwa simanyi motoka za parkinze dda n'okutulirawa matugga migadde awo nze simanyi na president lwatozimbawo kijjukizo bali bagenda kutirawo olide okimanyi bulungi wekwekange wa mwami Semakula wekwekange wa mwami Chobe ebimu tomujjukiza akatumujjukize oba ba advisor be kati president yali bali advisor we byafaayo ngonakulumba bagene batulako ne banywa kachayi awo amatala jukira omanyi president Museveni yoyo iranze ngana nitunana simanyi corruption simanyi bubbi simanyi biki president Museveni yayina omuggo mu nsuko wagula bakogo yakwata ngogo ate musikoze naliyo gobuuza anti abamu mobile katira bakulu bamaji bambali ku bitabo bifaananyi bikiraga what is this one Museveni yali yika mwali wakala yenkana atyo muyekera yenkana atyo inzo okufamba onsigale ate twali bakomando nge muntu tunaba kufuna nga tusigala manyika bamba yakubwe emirundi esatu inteke yasooka eno gibaku kutuloka mu government bwe wagula ibagenda mu nsuko olulumu nobawa atake endala iyo nayo ne failinga n'atake yokusatu safari 50 za mirundi ebiri kuba kabamba okay target yaliyo nti wali emundu ze bali bakweseyo nga bamanyiti lazima zivuddeyo nazo zijja tuyamba kera zavaayo ne zituyamba mu lutalo what is this obubbi emigoneji omugogwe gumenyekera ulira naye nze simanyi ba ADC bakuteesa bali badde bagukwata ne gujja paka mu Kampala ate nina n'ekirowoozo lwe nalaba president Museveni njagala ebintu ebyo byonna emundu ye yali mu nsuko omugogwo museum tetwagala kati bintu byatunyumiza bagumiza mubuzolaiza yabiri na bishali museum ebintu tetwagala nekyambalo kyamini kyandi badde bakiseka mu museum twagala institute ebitabo babiwandike abazungu bajjeyo tourism kati je promote abantu bamusuza tebagenda kubulira kinyo na president nze njagala ebintu ebimu etwali nabo mu nsuko ne mundu ezamba Kampala ezimu magazine muzirekeyo muteke wali kwanze it is our political school of UPDF olira lwa kutekayo bya bufuzi ne it is part of our political school amajege gwanga gunajigayitira nibagamba Gitta musoke asusizo kuba controversial kyankwanzi Okay, bana flashlight chano omanyi mbadde temunda benako zino bangali senga tetuli ziganya nayenga tuli waliwo abalawata ba machines babayo nenga twebaza omukama ntino wendi ate twebaliza ddala ntino wendi obulamu abutuwa nebaza mikwano gyaffe mwenna abasinza okutwagala mwebala okusubscribinga ku YouTube ku Facebook wamu ne ku Twitter mwebalire ddala tusiima kansoke n'amawulire ag'ennaku oba gassanyu esi gassanyu agassanyu nti Sergeant Gitta yatandise okusoma ire ali mu kakkalabi abatusuubiza mwenna okuteekayo kafiize wa Sergeant Gitta waali yatandise okusoma nammwe ag'ennaku gali nti munnaffe bano bemuyita TM online television kanka kapita omusajja oyo yakwatiddwa tetumala tulamu tebanna tusaba mwenna abanalaba akatambi kano tuyamba omukulu oyo ensonga ezamukwasizza twegayiridde bambi mu musonyiwe we yakoze obubi yenenye akoma akakalabya emirimu gye n'ekisembayo mwe abali ebulaaya covid batugambye akyabali bizi ne mu Uganda mwali era mwegemese abamu kufe tugezaako kwegemesa abalina masiki muziteekeko covid is real and it kills wabula nakumbale tudde mu kulayira kwa president Buhabulwa ate n'ekyokubiri kiri nti embeera eri mu nsi ya bunkenge eri mu East Africa ya bunkenge eri mu Africa ya bunkenge nenga titwetaaga ate ekome mu nsi yaffe naffe tuteeka ku bunkenge mu kino kyentegeeza kyono omukulembeze owa Chad kikulu nnyo nakadde mu kibuusa amaaso omanye izo bamalayika mukulu Sergeant bamalayika bayinza okwogerera ewa neighbor genotama nti kinatuukewo omuganda agamba ati simanyi
okutte nyumba wa mulwana togamba tegujja kutuuka wo ya kiterezeza bulungi tomuliro ogukwata nyumba mulirano oba wa neighbor tojaganya nti kasite ye yidde eyange tejja buchange nyumba ewe okutomuliro kyo kyetegeeza buchanga tutuse mu Uganda kyo tegeeza ebire lesson tuyigireko fenna baba toyize tomache kituzaako kikulu nnyo let us learn from each other. It's quite very important. Yeah. We learn from each other every time. We're tuli kumpa n'omukulu Sergeant Gitta naye akomyewo. Yeah. Ensonga nyingi nnyo ezindayira mu nsi yaffe ebyokusoma bwe bituuseewa ne ku mulembe gwammwe nga muli mu nsonga mwakamaze okulwana ba president bakyalangako ne bayita abantu mu retreat ne babaleka abala ne babaleeta waliyo birabako buza kwa tulaba na flash mu namba la musiza katonda wa amaanyi asobodo tukuma mubadde mukaba amaziga ate munda bako Gitta wendi Gitta bambagamba ndimbe kwa president Museveni no president Museveni ayina abasajja bakandiho bakola emirimu gyabwe naffe bye tuwogera tutekako ettaffaali ahi ne bajjamu ne basengejja era ne bakola kuba tetuli bweru nti tubawe emirimu awagenza obubi they collect ne balongoosa n'olwekyo ndi mulamu bebaza mwenna abadde ba missinga am now available era nja kubanga mpisa yakadde ku ssomero nga mbaako ekyo dokita bwabanga mpise nga tukyogerako zisijja kugaana kuvaayo kubanga tukola part time oba yagadde n'osoma the whole day nsoma welding saafuna chance kuyiga mulimu gwonna mu magye nze nali mukubi wa mundu okuva ku mundu eyasooka gye najja ku road blocker nze sifunangako mundu ya president Museveni ya lesoni emundu ezange zibadde za musaayi zijja mu field mu battlefield neŋŋambe neekooye kankwate eno ali nenkwata ey'omuyeekera n'enkuba eyo n'olwekyo mbaddewo era wendi mwenna mbalamusiza Sweden, Canada, America, Dubai, UK, Australia mwenna abali emikwano gyaffe abatulekawo abagendedde manyi Uganda abamu agikowa naganze mbikooye nosanga munne omuzigo gwonna agutunze emifaliso bikinaganze ŋŋenze Uganda yamwe ndiddanga abo bakatonda akomyewo gye bali ebweru mwenna mubeereyo bulungi tubalumirwa abamu muli mu biseera bya mpewo corona ensendera baziteekako lockdown tezitambula temukola kwegamba kibaluma kubanga abamu bandi bavayo ne banyambako naye bambi embeera holiday nekirala tubasabira tuli wamu nammwe nga bannayuganda bannammwe n'abo n'abava ne bagenda kubyeyo mwenna mubeereyo mu bulungi kubanga mulekayo eggwanga lyammwe mwaninoonyeza 10 ne muganda ate mukinoonya ebweru mu biyumba mu mbeera embi naye mubeereyo mugume eggwanga weeri Uganda weeri ejja kubeerawo tujja girekawo tujja gibeeramu n'olwekyo tensoni eziriwo ezo zibeerewo n'olwekyo ensonga gy'obuzza nsonga nkulu President Museveni ffe twali mu nsiko nga tumwotanga aboota gya tata waffe bwe yavanga e Nairobi ebifo bye yasulamu teyasula mu byabanankole yasulanga wamukyala ganaafa e Kasenyi eyamuvuganga mu lyato nga batwala Bogoya afande Butaaya owesese wolimo ya force awo bakati Major General baba mu brigade ya Simayo maye bamuteekawo katebe ngekitasaana bamubalireyo mu nnyonyimbo simanyi biki oyo yamuvuganga ku lyato n'amutuuse ekisuumu President Museveni ng'agenda ng'omusubuzi wa Bogoya era eryato nirokomyangawo emmundu ezimu amasasi ne bateeka mu lyato nga naye amagye tegamumanyi kati nga bolaba nti Gitta nze ko Gitta manyikiddwa amagye nkoze ebintu bingi teri atamanyi teri mukulu atamanyi Gitta okujja kabana abayingidde eggulu basimanyi ibi naye nabo kati ku YouTube bandabye bagali who is this ayogera bikyona ayo kadogo this ogomwana w'ekisaka kugabewuunya naye nga nja kubyogera ate nja kwogera the facts nze sirimba singa nali nimba singa abantu waladda emiryango gya safe house migule naye wendi Gitta ne meeting zaatuula tumukwate ne bagamba asine mukwato wenki omwana aliyo ne likaba gambe akatere byasi ni wakalwana lika manyere butuka yatero sanga lulimi lulala naye nabo boogera tubalaba ne boogera tugamba yes ne mbachenga munonga kakati retreat zabeerawo President Museveni bwe yajjanga ng'ajja na usi yajjiranga mu kaza banka gachobola ba intelligence ine emirimu mingi ngolowooza muka yitawo ya banka so President Museveni rebel leader ali muli
ne mutuse kachiri au natandikirawo olide bapekusi kutesa abo nga bakumye dda ante bali kwa command munaye ba ADC be banene wali abali kuse ba Charles tumusime abali mu pipi yutatandise kati olide ne munsiko yaliyo abali ku close the bodyguard ba president SFC ebintu bizze byeyubula ngera bola bakwamini ku bote Uganda Army yali UA ku bote UNRF okuva Tanzania ne baziteka wate general yopya ali wajja ne wabera UD Uganda Defense ali ne bayeta mu mulaba kati bya LDU lero LDU encha wa police encha wa maje milisia yaliwo UM abasoga bali banja obo babutayimbwa abantu babutayimbwa nabo maje bali mu mugobote olide ba UM koga tebatandise kati mulabye aro group ya mukula kati yali mu maje UPDF mulabye amuka dira balango group bona bali mu maje kati omuntu bamutweninze LDU kakati mu jasi wa gwanga akwata mundu ya government buli bamutweninze emundu bwa malo kola ekiro na ateka wali na dayo na alima muogu esawa zo na akuma mu civilian mu Uganda kitegeeza ki abantu abo nze sina trust n'abantu abo lwa kintu kimu kubanga ye ne bakusanga wali nagamba nti obudde bweddeko sawanya gendeka teke bichi kubanga baba ino mutima gweri bamutweninga myezi 3 kuba LD kati nga muka group nze mbadde munoza neyo nakapiripiriti wa mudati biche amajego nago sangeyo banafa abava mu Western tebaliyo osanga yo IO osanga yakulira amajago ngabantu basatu nosanga mune Gitta omuganda neno tuna abantu bonna what is this where are we going ngolaba bonna holiday no gamba kati bino bye bichi nombuuza nti nze fetwali bamuka ate yakulira yafuka mukuru kubanga bolankaza be bava nabo mukulanga akabiride president gano majega kubye tabule bichi bogera tabule kati fe twalwa n'abasajja be abo berikodwa au president yatwera olanga kubanga mulimu twakola munini naye ebyo natwa kati retreat president Museveni yajjanga ino kutambulanga buli camp nagenda mu run uyatandikira nga wali kai command ye ne batula meeting ze izo ndazimala ne bataka okutujjamu bwe batujjamu tumanya balese message olide nategeeza buli kimu nateka mu mulalo nateka mu chine tulaba nti yes kintu tukirina olide nategeeza bateseze Nairobi baba kiseka bonga babiri omugenzi kiseka bamute mwamulaba ko simanyira lwaki tebakomya amalobozi g'abantu abakuziredi ezimu naki abantu babulira kiseka ayogera ki muzata ayogera ki bakomya okuba asajja bali abave Nairobi bakayira babalabe nga boogera bagambe yes this one was a rebel leader of UFM kikundi muliro kakati natubulira netuba nesuubi kubanga omuyekera obanga tomubulide kiringa abo byana abana bo mu nyumba notabatuuza ko goyibira kiro ofuluma kiro oleta bivera noteekaawo simanyi mandazi simanyi bimbi bichi sausage simanyi mbira kati mu baga Dr. Jongwire ku baga simanyi baga simanyi olida kati ebyo ndaba wali mu Nandozi ndaba abasaya bayitawo no bayeriso no gamba what is this nolwecho wetuna amala kusoma ebitujja kubirya kubanga tujja kuba nekolera ebyange nengamba no dirisa wano kino kitiba kya mukama nolwecho na meetinga nga abantu na atu meetinga baba anaddayo yakosanga makubo manja awo wa kisorodi eyo mwererwe eyo nakutulira eyo wa nokutulirawa matuga migadde awonze simanyi president watozimba ukijjukizo bali bagenda kutirawo olide ukimanyi bulungi wekwekange wa mwami Semakula wekwekange wa mwami Chobe ebimu tomujjukiza akatumujjukize obawo ba advisor be kati president yali bana advisor we byafaayo ngonakulumba gene batulako ne banywa kachayi awo amatanga jukira omanyi president Museveni yoyo iranze ngana nitunana simanyi corruption simanyi bubbi simanyi bichi president Museveni yayina omuggo mu nsuko wagula bakogo yakwata ngogo ate musikoze naliyo gobuza anti abamu mobile katira bana kuluba maji bambali ku bitabo bifaananyi bikiraga what is this one Museveni yali yika mwali wakala yekana ati omuyekera yekana ati omuyekera ino kuita mu mbere embi canvas yayinemu socks emu omujozi bichi embwezi yayine nyingi zaliga uniform zo bote musajja ngo mogerera bingi bijjukizo byafaayo president yayina omuggo mu nsuko oba yagujja wa Nyerere oba yagujja wa kati unaku lumu tugenda okuba kabamba
omanyika ati engejje nali kaddogo nga bakulu baga uyo kaddaga takufa uko wacha bachi olusi nsigala n'abakomanda tinyiza okufa mbu nsigale ati twali bakomando nge muntu tunaba kufuna nga tusigala omanyika bamba yakubwa emirundi esatu inteke yasooka eno gibakutuloka mu government lwe bewaggula ibagenda mu nsiko olulumu nobawa ataka endala eyo nayo nefeiringa n'ataka eyokusatu safari 50 za mirundi ebiri kuba kabamba okay target yaliyo nti wali emundu ze bali bakweseeyo nga bamanyiti lazima zivuddeyo nazo zijja tuyamba kera zavaayo ne zituyamba mu lutalo kati banafe bakomawo ng'enjala ebaluma manyi bali bagenda ngo operation ngezo nga musoka ne mutula ne mu planning tugenda ku lugendo nakusame nakumeka tugenda kulyaki olusi muogo gwe mugenze naye gwe mwayokyeza mutini kubanga eyo munsiko sebe dwaireso ntali mu mana amajege SFC simanyi biscuit simanyi beef binyama biki nafe munsiko twainanga dwaireso nga muogo tukumujja katale ka mmese ne tujja ntumuwata ne tumwocha buli muntu alina okuba n'ekibajjo kye wano mu byayi olira bwe tusanga amazzi n'ennyama yo ye dwaireso gy'owulira kakati President Museveni abaana bave kabamba enjala yaye baluma bagwa mu faamu y'ebikajjo babiguddemu president alaba bwati what is this obwo bubbi emiggo ne omugogo gumenyekera olira naye nze simanyi ba ADC bakuteesa bali badde bagukwata ne gujja paka mu Kampala ate nina n'ekirowoozo lwe nalaba President Museveni njagala ebintu ebyo byonna emundu ye yali mu nsiko omugogo ogwo museum tetwagala kati bintu byatunyumiza bagumiza mubuzolaiza yabiri na bishali museum ebintu tetwagala nekyambalo kyamini kyandi badde bakiseka mu museum twagala institute ebitabo babiwandike abazungu bajjeyo tourism kati je promote abantu bamusuza tebagenda kubulira kinyo na president nze njagala ebintu ebimu etwali nabo mu nsiko ne mundu ezamba Kampala ezimu magazine muzirekeyo muteke wali omuntu alabe nti ogirabeyo ye mundu emu kweza zamba Kampala kakati ebimu alaba sergeant omanyika kakati abana Uganda abantu bonna abamu beetaaga essuubi naye ate be museum ekikulu nnyo naye ate obudo otuuka ali mu museum oyinza okukaba amaziga yo si museum ya Uganda okujjako basi zino ze bataddewo zino zikooki nga zinyiriranga muntu naye otuuka ali n'ogamba what is this a museum ekigambo ekyo twalwana twabikola bitya biba bitujjukiza ekyaliwo bajjukiza maziga abantu bawagira obuyeekera lwa kintu eki dinda ku sergeant tugende tutambule ku page yemu abamu boto bajjeemu mu mbeera eyo twalwana abali Sweden abali mu Denmark abava mu nsi yaabwe olwa lutalo buli bobyogerako abamu babijjukana byagala abamu bibakabya amaziga kakati nga tukyali ku programu yaffe yemu tujja kweyongerayo ekibuzo kyabadde nti ku mulembe guli nga kyali retreat eziriwo kati ekyankwanza abeerangawo nedda si kwezo bwe mwava mu lutalo aba ministers MPs ne bajja mu parliament induction oba retreat eba okubulira abantu abo kwaliwo nedda oba kwaliwo beeyisanga batya nga bavudde eri mu retreat kuba mu bimpi tumanyi nti no retreat kiba kitegeeza mugenzeeyo bagenze babulirira mulina okweyisa mutya mulina okukola bwe muti kakati parliament enkadde ogwali gwakuyita mu budget and things of that kind yayina omugaso retreat eyo ku mulembe gwammwe waliwo kibayita olusirika lwerwo lero olusirika omanyi kati nze oluzungu lutegera bulala abafaaza balina olusirika ne botuka enamugongo eri waliwo gye bayita mu lusirika gye bagenda ne babeerayo olusika lwa NRM lubeera Kyankwanzi olw'Ekyankwanzi olwa Bobi Wine lwagenze Jinja balabye nga lulina kugenda mu Basoga manya Basoga bawagira nnyo nnopwa bo balaba embeera ne bagamba abantu bakadaaga batulibuzaabuza nnono bamusumba simanyi bo ekintu bakikuba lwabwe ne bagamba nno simanyi ba panado simanyi biki no retreat Busoga ekitali kibi Kyankwanzi it is our political school of UPDF olira lwa kuteekayo bya bufuzi naye it is part of our political school amajege gwanga gunagigayitira nibagamba Gitta musoke asusizo kuba controversial Kyankwanzi tata wa lusoke olwaki bakikola bwe batyo tata wa lusoke omulaba waliwo omusajja ali mu poliisi omwana muto inteke bakayula ya fandi yakayula yabateka mu poliisi awo kati munene ebyo bino bitoji bikiru soke ya tata we kajabagu
musajja mutoolo yaliyo yalinga akulira political school naye essomero eryo wega bagenda bakuteekemu banyika politics kati president yali kyankwanza it is a retreat abantu bakayingiramu NRM bajidde ku tikiti ya NRM akalune bakawangula president n'atuuka wano naye n'awangula n'agamba palamenti ngenda kuddamu mbayigirize emiramwa gyaffe gya NRM nze kyenewunya ku president Museveni n'abamuwadde advice kwe kuddira abantu abava mu lutalo lw'ebyobulu kubanga lwabadde lutalo okudda n'obutadda aye n'obaawulamu n'olondamu abaana n'ebyana n'ogamba ababakadde weero balina idea emala abo basigale ntwala bano abapya ekyo kibi kebefe mu magye ebyo byajjagisa amini ebyo bakyoli simanyi bano tobawa mundu bano baki bano balango naga what is this no ebyava mbye kati bano NRM abali lwaki balagenda okudda bale kyankwanzi bano nga bakyusa emitima kuba bayina ennaku bawangula akalulu kusikuwangula mu mirembe bayita mu struggle abamu batunda amayumba gaabwe abamu sente bazijja mu manerenda sente zebaba nawudde wano muwala wa Kigongo ng'akaba ku radio nze president atwaye million nga 2 omanyi sente twazijja mu manerenda NRM yabwa million 5 buli muntu agende yesimbewo go to the race yagambye kakati nganze mu Kampala constituency simanyi zaali 9 kati sente ezo 500 zaali zimala zitya ani akutuma Kigongo be basajja twaba nabo mu nsiko nga balina n'ensekere ku saazi no bagagga musa kooti yiyo sente mekezi vaawo tata wala muwe kati mwala wa Kigongo naye atulekemukko tata minister bichi vice president simanyi vice chairman NRM president yabwa avaawo ye badda mu ntebe ba president bencha kati ngambera minister w'ekintu ekyo minister w'ekintu ekyo olaba inako naye asaba naye ategwa tayinaawo nze ndowooza abasajja abo abakulu abatawanya kuleta baana abwe mu bintu by'amagye simanyi kuleta abantu mu politics omwana gwe agamba okuyingira politics you sponsor him ayingire system erezo percent president zagaba simi million 5 kati abanupu abatafuna kwegaba bayisiramu bagabanga kasooli eri mu kyalo oba Gitta na bibiriti oba Gitta wadda mu nupu si nupu tuzimba gwanga n'okulaga mistake ziri mu gwanga for one thing baba wa million 5 ne bagwa kati na widaga era president twagala tumusinkane atuwayo 2 de twagwa 2 okuva ku sente zange tata wo Kigonga wa musolo sente meka nolwekyo ebizibu bikyali bingi kati bagenda kudda mu kulayira nga bonna bamegeredde balidde ente emicomo bikinamata biki kati bano bababuuze mukulikeeyo kati mubadde mwogera biki ani gwe babadde kwa minister kati bano balowooza bali bagenda kutwala ebifo byabwe wasi ali awo esaazi notuka wafande sale ku gate abagwa simanyi motoka za parkinze dda anti mukama wange mbadde njogeraayo bampizirizeeyo bampe ekifo what kind of government are we running nze kati Gitta ngeri yaleeta ligimu waliwo ebintu ebinnuma ogudde mu kalulu bobaka tukiboga genda olime mwogo omuntu ali mu government I don't mind nabala kyambadde gende mawokota genda olime gendo tekewe duka gendo sikena kabagala kulabe nti yali minister nalaba ono mwala simanyi yali ayimbani Madina wayiga ngatodde obutungulwe n'ennyanya nagamba muna ebiri byasoba olidde Madina ne balkwagone batwala amatooke baga Madina atunda butungulu yes that is life change kati yakitegera ku change nga maze wedding I'm not going to remain the same oyogedde bulungi life is a transition so you know kiriza embere yaliwo akaluka kusudde Gitta inda kiriza embere yaliwo otandike embere ndala mukino kyentegeeza kiriza ntino walwana yes bakobonyabonya yes now what next is it kwekwata mikwano jonga fe maybe ne government natero okuzuka kuba badde yebase ndowooza oba abalina okuyamba badde bebase bana abalesa akasiimo bebali awata bana bakuleeta forget what happened otandike waliwo omanyikati ekyo kyemba nyogerako kina kikisimba banna Uganda kitya mizi yamwe yogiraba juzi bagiye mu kaya kabaka ate gijja lwayi lutalo gya yatambiramu kabaka afe Muteesa esigaleyo ng'ekijjukizo juzi faza lwanga afudde yali asazeewo wali waggulu ku Lubaga church
bateko museum y'ebyobuwangwa ebya Buganda ebyabafaaza kagwa bamusomeko wali bamulabi kwegamba bana abalambuzi abajja nti bajja nokulaba mazike bane tukole obulambuzi mu ggwanga lyaffe obulaga nti kino kyaliwo sigenda luwero kulaba nti buno bwali buwanga olira tulage lwaki obuwanga bwajja